omuyimbi waffe abangi gwe mbadde mmanyi nga Evelyn Lagu nakabira Eva enkya ya leero atuvudde ku maaso. Okay, abalabe baffe abali ku Case Media, TS Media ne S2 Media manya n'eddoboozi Abbo Mwerezaawo nga leero ndine the Sheikh Owaye embeera ya nnaku naye anti oli musiraamu obeera se embeera ya nnaku mu ggwanga Uganda gye tulimu olunaku lwa Mande essaawa zibadde 2 n'ekitundu ennaku z'omwezi 18 omwaka tuli mu gwa 2023 bwe tukeeredde olunaku olwaleero embeera ebadde yakinyika ggobe akakuba kakedde tuyitamu naye ng'ate munnaye ne munnaffe omuyimbi waffe abangi gwe mbadde mmanyi nga Evelyn Lagu nakabira Eva enkya ya leero atuvudde ku maaso mbeera ya nnaku nnyo era nga kintu kibi nnyo. Apparently batutegeezezzaako nti yasuze teyeewulira bulungi n'agenda mu ddwaliro. Bw'atuuse eyo embeera cap. Omanyi ng'obanga oli mukkiriza tukimanyi ng'onaafa omuntu anaafa olunaku waba badde talya lwe lunaku lwalya lwonaafa oba badde nga tolya mmere bulijjo abaga atasobola kugaaya olunaku agaaya obadde waziba omumwa ayogera omuntu avaamu ebigambo mu obwo obudde kumba ali mu kukola ki mu kubasiibula kati ono yabadde teyeewulira bulungi ne bamuddusa mu ddwaliro zibadde ziyingira ssaawa 12 awo beera netabuka kakana nga atugenzeeko amawulire gano nno mutabani we yasoose ogafulumya mutabani we gwatambula naye yagafulumiza n'apostinga ne ku social media handle za Eve. Yes. Wewe gyensoose okugwako ngenza okulaba nga kati abasinga batebakkiriza nti Evelyn afudde. Eddie Kenzo amaze kupostinga ne bamanya nti kati kituufu president kubanga jjukira ku Lwokubiri Evelyn Lagu yali ku federation yaliyo ene bekubisa kifaananyi ne Eddie Kenzo. Kale Eddie Kenzo kasita postinga kifaananyi nga aline Evelyn Lagu nga bayiwadde haaga abasinga nabo bamanya nti Evelyn Lagu akoze ki agenze agwe munnaffe atulaba twongera okujjukiza okulayikinga okusharinga okusubscribinga wamu n'okunyisa emikutu gyaffe abaana namwe abatebamu ku TikTok tunaabakolera ki ate tunaabakolera ki Evelyn Lagu abadde muyimbi abadde muzanyi wa bina Uganda firimu ezo era abadde azanyira mu Zubair family. Ono yazaalibwanga lumu mu 1982 Lagu naye baye enaku z'omwezi 18 ogw'okumeka tuli ogw'omwenda wafudde naye ekyennaku ekiriwo nti olunaku lisima lwe yafa Kato yakola speech n'agamba nti nze ku kituuse ku isima temunkabiranga munyumirwe bunyumirwa nga tamanyi nti yakola ki yaddako wayita omwezi gutya ne Kato n'agenda ku kufa kwa Kato Eva yakola speech n'agamba Kato byakoze abadde munnabyamizannyo abadde musanyusa abadde muyimbi kale kwegamba temwetaaga kumukabira oba oli awo nange bwe ndiba mbasooseeyo ate oba nange temutawaananga okunkabira nga tamanyi nti naye anaafa. Evelyn ono kimanyi nti teyalaba ku bazadde be nga bakula bazadde be bafa akyali mwana muto olina info tubuulire bazadde be bafa nga n'atwalibwa ewa anti we ate abantu b'Emityana abamanyi Eva abamu bamukuzaako Eva muzaala w'Emityana anti kasita abazadde be baafa n'atwalibwa Emityana ewa anti we gye yatandikira obulamu bwe eyo gye yava okuyingira Kampala. Kampala muyingira atya olwo awo lwe Kampala sinabitegeera bulungi kubanga nange info siina y'amaanyi naye olw'abantu benjogeddeko abamanyi ku Eve nti teyalaba ku taata we teyalaba ku maama we bazadde be baafa akyali mwana muto. Eva bazadde be baafa ne bamutabuza n'amutwala ewa anti we Emityana
era eyo gye yakulira gye yasomera kyaka ne primary ye katukyano tumanyi obulamu bwa Eva ayingira atya Kampala era atuukira naye ate Eva asooka mu mizannyo nga tanatandika mu music era bamanyi Eva bagamba kyali kiwala kinyirivu nnyo kyali kiwala kinyirivu nnyo owaayi uma ki ekibadde kiruma Eva abadde alina obuzibu bwa ensigo n'omutima ensigo eziriwa kubanga abantu bali wanene ensigo beera lunaku naye abasajja netwogera ku nsigo zemumanyi twogera ku nsigo kidini z'omunda era emabegako awo Eve nga yakalwala twalako mutabani we yali avuddeyo nga yagamba nti agenda muwa abantu bangi abavaayo bali wirigi okumuwa naye ekyasinga omala amaanyi bwe bagenda ettake gye balina omulongooseza Eva ne bagamba ne babona bamukyusizza ensigo era tajja kuwona kati ne bamuwa advise abeere ku ddagala nezo empiso bali bamugambye omukubanga kubanga Eva buli wiiki abadde afuna empisa emirundi ebiri buli wiiki abadde akuibwa empisa emirundi ebiri okusobola okubeezawo obulamu naye awo ekyaleetera okubanga Eva olumu mutabani we osanga kyandibadde kyangu naye taata w'omwana yavaayo n'agamba omwana akyali muto kubanga omwana tanaweza myaka 18 by then akyali mwana muto tasobola naye mutabani yali willing okuwa maami ki ensigo era Eva nga tanagenda ttake bamukolyako kawosh ku papazi sport okumusondera sente ezimutwalawa ettake bamulongoozi ne bigaana bwe byagaana Eva ne bamuzza wano e Uganda era Eva buli wiiki abadde alina okubeera ekiruddu emirundi ebiri akubibwa empiso obulamu asobole okubeerawo omutima n'ensigo bebadde bitawanya Eva abadde ayizibu ky'ensigo n'omutima ate ebintu bino birinyisa pressure ekisooka omanyi bwobeera nga olina obweraliikirivu pressure erinnya sukaali alinnya ate tubimanyi birimu okubisinga okukosa omutima kati abadde Eva bwatu abadde awangaala ne mutabani we nga gwabeera naye n'abantu abalala mpazi n'abazubayiri family badde bamubeerabeerawo naye Eva abadde musanyufu mu bulamu bwe mbuuza atya Eva yamanya nti mulwadde talina kyagenda kuzza n'asala bwanyumirwa akaddeko akasemba nti abadde mu byakuwe kubagizi oba ki Eva abadde ayimba ku bivulu kituufu era Eva abantu badde bamwagala nga Eva abantu bamuwa akaki akasente ku bivulu abadde ne shera prayer nga 28 October ku papazi kati Eva kati simanyi mukulu Vegas kubanga yali gutwala abantu mawulire nga gati yabawa Eva Vegas yabadde bawa Eva oni promoter Vegas kati obali ku kimu semwandu babadde bakyali bona sesuubira kubanga kadde katuuka embeera netabukamu nga Vegas kyaka alina okweyongerayo agende abadde balambula ku Eva Eva yabadde azaamu abantu essuubi Eva nga bwogenda n'omulambulako akuzamu essuubi nti kati agenda akola ki atereera papa Misaki yali yeewaayo nga Eva takaaba njala wayagalidde akamera agenda n'akola ki n'akalyawo wawulyako dina ya Eva sage yaliwo wakati w'abazubayiri wano nekukino ekizimbe kya Buganda ekyali wano enateeta awo ekatwawo waliwo ebyali byatuukawokko kubanga Eva alinayo dine with Eva naye ne birinyibwamu eggere embeera yali mpanvu nnyo naye ebyo twebaza Katonda byali bigenze biggwawo naye Eva abadde alina ekivulu kya Charity era nga abatandise okukola abawagizi mujje mubeerewo nga n'abayimbi abagenda mubeereramu bayitirivu wakati federation waba ekifaananyi kinga ekyo ekyeddikenzo omanya nti yo federation ebadde yakumubeererawo bajje bamuyambeko ekivulu kyeke nga kitambula ekirungi nti Eva abantu bamusondera abantu bamuwa ssente yali yazimbayo akayumba baliwo omusajja ono w'okupaka Lastian nanyini paka Lasti omugaggo era bitukwebaza yawa Eva emiti gy'amasannyalaze n'amusonde omusajja yagatta nnyoko Eva bambi era ne papa n'abalala bangi kati naye mutabani we wano otogera tutategeera lumbe ye bugenda kubeera lumbe lwa Eva luyinza obeera mu maka ge lwakubeera mu maka ge
gwe bagambye gye yazimba bwe ndowooza wetusuubira omwana yalina otuwa information naye ate naye andabikiranga gwe bakyategeera obutegeerezi naye nga fenafena mu industry fenafena bannamawulire tunyoleddwa kuba kati abantu abalina talent azannya emizannyo muyimbi eva aba talina tabu n'abantu ate talina buzibu n'abantu nga ye mukwano gwa buli omu eva yenna amwagala talina buzibu atobye n'obulamu bambi eva abanye n'ekirwadde abantu baseka kyatamanyi kansa aluma abadde ne kansa teyali kansa wansigo simanyi endwadde nzitya n'okuzitya kubanga teri bulwadde butono oli yagenze kunkonako katono nfe toli bulungi nange siri bulungi naye alhamdulillah nkyali mulamu naye nga tubasaasira mwenna abafiiriddwa abammwe kyayaliro ku mande eno kubanga omanyi bagamba ekizibu tekigwawa tekiba kyomu wena tubanyolwako ate kati abasiraamu bagamba tekimanyi nnyumba mbi tekimanyi nnyumba mbi kubanga kati oba oli awo bino ebizibu bituukangawo ku buli omu tulabye abantu bangi abazze bafa tolabona lebokataluma naye gwali mutima ate abantu bamala okugenda abantu ndabuleko balaba ennaku nolyoka olaba ennaku simanyi mutabani wa Eva agenda sigala atya abadde alina omwana omu mbadde manyiko omwoyo mutabani mbadde simanyi nti oba Eva alinayo omwana owokubiri nze mbadde manyi omwana omu nze nasembye okulaba Eva ng'ali ne Musa Semwanga I think it was last week oba lwali lwakusatu oba lwakuna ng'ali ne Musa Semwanga nga boogerayogeramu Musa nga yekifaananyi kyalaba ate Eva sikyamukola ki sikyamulaga kugambe Eva buli obadde ogenda okumulaba naffe bannamawulire bwabadde agenda omujja ku interview nga Eva akulaga nti yakyaliwo kulaga kyasonga naye nga ate gulaba omuntu agenda abadde alina enkovu kuno bamukuba empiso nezuka nezizimba naliko naye lunaku mulali ne bulani wako nga Eva bamukuba empiso nezuka nezizimba guno mukono baguta nga gwazimba mpiso kwajukira omanyi okubanga omuntu ofuna empiso buli wiiki ofuna empiso emirundi ebiri esente yokka egenda awo kubanga ezo empiso zibadde bakuba Eva tezibadde za layisi tezibadde za layisi ziba za bbeeyi naye dialysis bayita dialysis cameraman gwe mukyala w'omusawo tubuulire bagiyitaani dialysis ekina ti ku kamera tukutumiddeko eyo empiso gye badde bakuba Eva sente ezigenda awo sebadde ya bbeeyi ate abantu ne bagenda bamusalako omugambo ne bannayuganda mwebale abasondedde Eva bamubeereddewo Eva lwadde agenda kubivula okuyimba bamubeereddewo ojjukira ne kulumira omugenzi kaloluma bannayuganda basondera bamusonde bwe kiri era Eva wabadde kubivula baddaga abantu mulaba wengeze nebbiina lyazzeeko naye nga bamulaba bagamba Eva otulimba naye nga ye ate muli mutima alina essuubi nti Eva abadde alina essuubi nti asoose okuwangala emyaka emyala emeka nze kimanyi nolwadde Eva abadde amaze nabo Eva emyaka 4 kwesatu abadde aludde nabwo abadde buzibu musumbu waabwe atereera bwajjira paka Katonda bwamujjuludde embeera yo ya nnaku embeera yakinyika gobe naye abalabi baffe tugenda abatwongera okubawa updates ku mbeera bwene beetambula olumbe luliwa okuziika kwa ddi nammwe abaagala okumutuusiza amabugo n'abamataaba gye tunaba tugenda mu maaso eyo tujja kuba tubategeeza mbe nga mutuukayo tube nga tukungibagira ku munnabitone Eva naye era kino kibeere ekyokuyiga kubanga ensi etwemalizamu bwereere okyanga tomanyi lulwo oba tomanyi lwa mulala tomanyi nkeera lwe lugenda kukeera ku sayidi yo naye ekintu kimu kyendabye abayimbi bafunamu ebyokuyiga mu bino ebintu nkulimbe ki balabika bayiga omuyimbi ng'oli eyo zino embeera zeziyitamu embeera y'omugenzi Katolobwame ekuwa ekyokuyiga kinene embeera ya Evelyn Lagu ekuwa ekyokuyiga kubanga tomanyi ate olunaku lugenda keera bwekiri omuyimbi olala obeera mu masanyu olwadde ate kazoza okukola ki omuyimbi okukolya kawo lwaki omuyimbi ng'obadde okuba ebivulu
oyina ennyimba zo tukolera kawoshi bo bagamba copyright yeyina banonula tayina kyegenda banonula awedde abayimbi bakola sente nene expenditures sebo nene eriwa ate abayimbi beetekamu expenditure omuyimbi kola sente gula akatakaku zimba yakazigoku katika nkubulire omuyimbi tebagenda kufa ozimbye eki walogenzeko wakalifaganaga olowooza alina mansion nene wali watya talina mansion yazimba ennyumba ye namanya nti ebisenge byange bisatu nediro lyange yebaka kasitambanga sipangisa naye omuyimbi bwewagala osulwe mu nyumba yakadde miliyoni 2 gwaba yeetese omugugu okitegeera kituufu nti obudde bunabona embizi bigenda kutuuka kale tudde mu kusondera omuyimbi tudde mu kukola zikawoshi bakiri nga bwe tulina copyright omuyimbi naawe woba ofunye omukisa nga obadde ofuna ebivulu ng'oyimba abantu bakutwala neki kyogatta ku society kubanga bw'olaba omugenzi kato yali talina nnyo byamaanyi byagira abantu bete mutwa serious naye bwe yafa ogenda oba oli avuddeyo kato ye yandeeta music we kato yabadde amuwandiika naye walaba kato amaka ge yalina kato gamuwa wagalaba waliwo yali amanyi wakato ng'ojeyo kato nga amaze kufa teri kakiyinza kiyinza kugamba mu nti kopule tugirwanire naye nga otegedde nti newe mba nfiiriddewo sigenda swala lwaki okimanyi omuyimbi asobola okufuna ebizibu nga tugeze bino ebibaddewo byonna byonna batugeze kati nga kano akadde katuuse nga kali ku muganda waffe Evelyn Lagu tukutwale mu kyalo nga ne wammwe mu kyalo tewali kiriyo eyo embeera ogitegeera ekyo kisoboka ebigambo nze bigambo nga bitini kubanga tuli mu mbeera ya nnaku mbeera yakinyikagobe naye abasamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oba oli awo tugenda kuba tubawa update ebigenda mu maaso mu lumbe kyonna kye tunatufunyeewo ebigenda mu maaso eri ku lumbe lwa muganda waffe naye nga tukakasa ntunube tugenda beera wa Evelyn Lagu ekyo kyemmanyi tugenda kuba tubawa ebisingako kuba kitegezeddwako nti omubiri gw'omugenzi gukyali mu ddwaliro kubanga afudde ku makya ate obudde bwafiiddemu enkuba ebadde etonnya enkuba ebadde etandise ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kati nga kabadde solid tebasobola mangu ago kulwashinga kujjayo mubiri gwe naye nga tujja kuba tubawo ebisingako byonna byonna Evelyn Lagu n'aziikibwawa agenda kumala nakukwana kimanyi abayimbi balina okucelebratinga munnaabwe obulamu tebasobola kumuziika abayimbi bannabitone bagundi ab'emizannyo Zubair famire byonna twegamba tujja kuba tubawo amawulire agaba gasingako n'ebina bigenda maaso eri ku lumbe lwa Evelyn Lagu naye nga amawulire agali mu ggwanga Uganda ag'okufa gw'omuyimbi omuzannyi nakinku abasinga badde bamukazaako erya love Evelyn Love atuvudde ku maaso obudde buno otwogerera era yegasse ku banna abamusookayo tusaba busabi famire ab'eŋŋanda abayimbi bannabitone mugume nammwe abamwagala Evelyn Lagu fenna badde baga Evelyn Lagu katonda abagumye namuganda nge Brian wako badde bamikwano nnyo ne Evelyn Lagu oyo naye Brian katonda akugumye kubanga abadde antwala buli luvannyuma lwa wiiki emu tukyalire ku Eve katonda abagumye mwena baga Evelyn Lagu ffe tubakusiga tubawa update kinaba kitambula mu lumbe bonna baganda baffe abali ebweru mwena buli omu gy'osinzidde okubanga otulaba oba gy'osinzidde okubanga otulaba obudde buno byebyo ebiriwo mukadde kano tetulina history mungi tetulina byafayo bingi naye kitunatufunyewo kyonna tujja kuba tukibaweereza okumanya n'ebyafa by'omugenzi webinaba byogeddwa ndoza tugenda sukkako awo olwaleero atakukumira mpeera abatukuumire musibe bulungi mweraba